bwe baali bajja mu kkubo abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti Bannakenya mpaka omu lwe yeerabira ng'omumanyi ebintu si byabwe okukuuma n'atandika zikandi bwe bamumanyira nti ono Munyankole yennyini ono nkubudde yeebuzaabuza nga yeeyita oba Mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita Munnakenya era Wajobberi agaye we twabagambira nti kati obudde mwebuzaabuza kimwogiriridde kati awo ne bakkiriza ne bafuuka Bannayuganda. Kitegeeza nti abantu abaabawamba okuva e Kenya baali Bannayuganda, amagye ne security ya Uganda nga Museveni akolagana ne Ruto bali Kenya. Dr. Besigye atugambye ebimu ku by'omwewuunyisa abasirikale okubateekamu endowooza ebalowoozesa nti emmundu zonna eziri mu nsi nti ne bwe yalibadde ng'asiŋŋaaniddwa ne pisito 2 e Kenya teziyinza kubanga za Uganda nga bamutwala bamuvunaanire mu kooti y'amagye balibadde bamuvunaanira Kenya kubanga ezo emmundu owulira za Kenya naye kusaba gwe bamuvunaanye bamugambye nti bamusanze ne pisito a preserve of the UPDF. Pisito abazikola tebazikolerangako UPDF bazikolera abantu bonna kale ne baali badde bansanze nazo baali munaanidde Kenya kubanga zisiba si za Uganda. Ali mu mbeera nnungi era abali ebweru abakuutidde obutazikiza mpaka nga tumaze okwenaanulako Museveni oba anaabeera mukomera kumala bbanga ki mu abali ebweru temuzikiza mpaka ensi yaffe ng'efunye emirembe. So twagadde lwokuba twatumiddwa okuwulira banna PFFDC abali wano n'abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Olunaku olw'eggulo ssentebe wa kkooti y'amagye Tuule Makindye Brigadier General Freeman Mugabe yasindise omutandisi w'ekisinde ekya People's Freedom Front Dr. Kanokiza Besigye Luzira nga wakwebakayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Lawyers of government, of course, all want to bring your own lawyer. Retired Kanokiza Besigye ne munne Wajobberi Lutale bakwatibwa ku lunaku olw'omukaaga nga bagibwa mu ggwanga erya Kenya nga baguddwako emisango gy'okukusa emmundu kw'ossa n'okuyingirira ebyokwerinda by'eggwanga. Leero bannakisinde kya People's Freedom Front abakulembeddwamu omwogezi waabwe Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda bakedde kweyiwa kukomera Luzira ng'ekibatuteyo kwe kulambula ku bannaabwe wamu n'okuzuula ebikusike ebiri emabega w'okukwatibwa kwabwe. Oluvuddeyo twogeddeko nabo nga Honorable Ssemujju Nganda ategeeza nti Retired Colonel Dr. Kiza Besigye amukakasiza nti ababakwata baali Bannayuganda okusinziira ku lulimi lwe baali boogera. Bwe baali bajja mu kkubo abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti Bannakenya mpaka omu lwe yeerabira ng'omumanyi ebintu si byabwe okukuuma n'atandika zikandi bwe bamumanyira nti ono Munyankole yennyini ono nkubudde yeebuzaabuza nga yeeyita oba Mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita Munnakenya era Wajobberi agaye we twabagambira nti kati obudde mwebuzaabuza kimwogiriridde kati awo ne bakkiriza ne bafuuka Bannayuganda. Kitegeeza nti abantu abaabawamba okuva e Kenya baali Bannayuganda, amagye ne security ya Uganda. Agasseeko nti Kanokiza Besigye yeewunya eky'okumuwozeseza kuno so nga yandibadde asimbibwa mu kkooti y'eggwanga lya Kenya gye bamukwatira wabula ng'ono agumiza bannansi era n'abasaba baleme kwetiiririra. Abasirikale okubateekamu endowooza ebalowoozesa nti emmundu zonna eziri mu nsi nti ne bwe yalibadde ng'asiŋŋaaniddwa ne pisito 2 e Kenya teziyinza kubanga za Uganda nga bamutwala bamuvunaanire mu kkooti y'amagye balibadde bamuvunaanira Kenya kubanga ezo emmundu owulira za Kenya. Naye kusaba gwe bamuvunaanye bamugambye nti bamusanze ne pisito a preserve. Ssemujju akakasizza nti bo tebalina kuteyadde nga bwe waba wabaagala okubakwata nabo babasange ku kitebe kyabwe ekisangibwa e Katonga ng'agamba nti wadde ng'okusibwa kwa Kanokiza Besigye kubakosezzaamu naye si bakupondoka. So we want to ask the court martial to come and arrest all of us because Dr. Besigye works with us. So the others should be us. So please, this is an invitation for you, Court Martial. The others at large are at Katonga. They are not actually at large, they are at Katonga. So we are here. Agamba nti bakuwandiikira abakulu mu bitongole okuli ekya United Nations UN wamu n'ebirala nga baagala kumanya obanga kikyalina amakulu Uganda okuba mu kitongole kino. Ku lunaku lwa Mande tugenda ku embassy ya Kenya batubuulire tujja kusimbula wano e Katonga batubuulire oba Kenya bakyagitwala nti eri mu East Africa era waka
oba yafuuse ensi ndala. Bano era bakutwala ensonga zaabwe mu paalamenti bannyonnyolwa ensonga eziri emabega w'okukwatibwa kwa bannayuganda olutatadde n'okumanya enkolagana eri wakati wa Uganda n'eggwanga erya Kenya. Twagala era tweteeseteese ba MPs bemulabe wano okubuuza paalamenti tubuulire bino byonna Kenya byekolera Museveni ebimukolera ku bwereere oba naye alina byawaayo. Kubanga tuzze okutuuka ekiseera nga Ruto wali oba ng'avuddeko gavumenti eriko e Kenya netuweereza biiru nti oli twakwata Besigye awo twagalawo biliyoni 10. Omubaka Ssemujuni babadde nabo baweze nti ku bbalaza ya Sabbiiti ejja bakwesitula beeyiwe ku kitebe ky'eggwanga lya Kenya ng'ekibatwalayo kwe kumanya lwaki munnaabwe yakwatibwa mu ngeri emenya amateeka. Tujja kuwandiikira ebitongole nga bwe mbagambye tugeraganya ku Kenya Embassy n'ebirala bye tusuubira okukola kubanga kati Ruto ebyebyo olutalo lwaffe alugaziya naye kirungi ne Museveni naye agaziya. Bw'aba oli abadde alwana bannayuganda bonna kati beebyagala kulwanagana Uganda ne Kenya. Ye munnamateeka wa Kano Kizza Besigye Ssaalongo Erias Lukwago yabitaddemu ddengatto n'ayolekera mu ggwanga erya Kenya ng'ekimututeyo kwe kwongera okumanya ebikwata ku kukwatibwa kw'abantu baabwe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.